Eyo embeera yalabikidde ku mukolo gw'abavubuka ogwabadde Mpigi olunaku lw'eggulo. Bano amangu ddala nga minisita w'abavubuka alinnye Kadaala okwogera baamung'odde mu maaso g'omukulembeze w'eggwanga. Olwaleero minisita Florence Nakiwala Kiyingi ng'ayogerako naffe atubuulidde nga bwe wayinza okubaawo abantu abali emabega w'abavubuka bano nga baagala kulaga nti alemereddwa okutambuza emirimu gye. Bane Yesu bamweganya ate amaanyi gange nga manyi mangi kati galina okuba nga galina gayuguuma gasobole okubeera nti gajjawo ekizinzi kati musobola ne bwe gwakagutya kakiro tabulamu ate era ndeeba temubulamu mpulunguse kakati ffe tuddayo mu kiyungu oli bw'aba eri ggwe ng'oli eno oli bw'aba eri ggwe ng'oli. Ono agamba nti ekyakoleddwa abavubuka tekigenda kumujja ku mulamu ogw'okulaba ng'akyusa embeera yaabwe mu ggwanga. Ekyo si kyolina okutunuliza amaaso nze amaaso tegaba eri era kiba nti ebyabaddewo nze saabirabye wali nageza okulanga mbiraba ku TV nasosega nti oba mugasse bigatte nene ngamba mwewakibadde babigatte kubanga nze nakulidde omukolo naye sirina kye nalabye. Ono agamba nti olwo pulojekiti minisitule gy'akulembera zeetaddewo okulaba nga zijja abavubuka mu bwavu kyokka agamba nti olw'okuba abavubuka bangi olumu kye kiviirako enteekateeka zina okulwawo okubatuukako. Abaana nyina bitundu 5.3 ku 100 abavubuka nyina nga 24 buli 100 n'olwekyo mbanga banya kati omwaka ogwonna okusinga mbadde mu baana okulaba nti nno kyobulabanga kati abaana tebakyali ku nguudo. Twogeddeko n'akulira ekibiina ky'abavubuka mu ggwanga ki National Youth Council ku lukomo lw'essimu n'agamba nti abavubuka abalabiddwako nga beemulugunya babadde bakansala era nga balina ensonga ezibaluma kyokka nga si gwe mulundi ogusoose abavubuka okwemulugunya. But what I know is that even if it's not Honorable Minisita Nakiwala Kiyingi, if these challenges are still existing, the youth will always bore at the person responsible. Because it is not Honorable Minister Nakiwala Kiyingi who has been the first youth minister to be booed at. They booed at Anita on many occasions. They booed at Honorable Chibule. Actually, Honorable Chibule was even awarded certificate of incompetence. Wabula Nakiwala agamba nti abavubuka ab'emulugunya mu nkola eno balina okuyita mu mitendera egyetaagisa. Naye bajja kuŋŋamba mami ate naye honorable ate gunize yantumye ate teyansasudde bye tubeeramu n'olwekyo bo bwe baba mu group basobola okukola kintu naye enkeera jjanga omu. Emu ku nkola gavumenti gye yateekawo okujja abavubuka mu bwavu ye ya Youth Livelihood Program mwe baweebwa ensimbi n'amagezi ag'ekikugu okwekulaakulanya. Jumakiriya, NTV Akawungeezi.